Oluvannyuma lwa kkooti enkulu okusazaamu obuwanguzi bwa Honorable Erias Luyimbazi Nalukoola. Nalukoola mwennyini avuddemu omwasi. Biki byayogedde? Kankuwe katambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga ggwe atannaba. Naawe atannalayikinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Obuwanguzi bwo obwa Kawempe North Constituency. Okyogerako ki? Ekyo nabagamba okuva ku ntandikwa nti nze nali sinza ali mu kugezesebwa wabula omulamuzi kennyini omanyi omulamuzi bwe baba baleese omusango gyali aba alina okugezesebwa kuba ababiri ababeera bali mu kubbinkana baba bamanyi ekituufu kali mukyala Nambi yali akimanyi nti yali tayina buwagizi era teyawangula ne batuuka okuwuula abantu bafa emiggo ye ne banne nga bwe bali mu NRM be bafunye ennaku beeyongedde okusoomoozebwa era abantu baffe abali eyo mbagamba ekigambo ekibazaamu essuubi nti baleme kutya n'akatono kyutuwadde omukisa ffe nga bannakawempe North okwolesa obuvundu obukyafu obuli mu institutions zaffe omulamuzi oyo nze namulaba nga apapirira nnyo nga gy'oli walinga awali ekijja era ddala tufunye omukisa kuba gwegwo omusango omanyi nze ndi muwoza wa misango sirabangayo musango gupapiriziddwa ng'ogwo mu bbanga lya sabbiiti 2 okubanga omaze okwekenneenya byonna ebikuleeteddwa ng'ate bijweteke era n'ozuula ng'ate ffe abaawangula ffe bakyamu n'osazaamu n'okuwangula kwaffe omanyi ow'empaka akunama emirundi 2 oyo nno ye NRM yamala okukola ebikolobero ate era neeyita mu ssiga lyaffe eddamuzi neebanga esobola okusazisaamu okuwangula kwaffe balabye ennaku tulina ebintu 2 bye tusobola okulondawo ekimu ku byo okuddayo mu kalulu kuba tebasobola kutuwangula abaatuwa bakyaliyo balamu oba okujulira tusobola okujulira mu court of appeal kyetwagala kyetulondako naye ng'era tujja kuddamu tubawangule balinga abeesaaba ettaka ng'ate tujja kubawangula olaba General Museveni ennaku ezo yabadde yeetonda eri Katonda n'abantu b'ensi yaffe olw'ebikolobero bye baakola kati ate laba kino ekizze kyongedde omunnyika musajja wattu yali afunye omukisa awo nga yeetonda okugamba ensi eno nti nabwekita ebbanga eryo nga mbanyigiriza kandekere awo nzire ewange naye yalema kati laba ebikolobero bye bongedde okukola nabwekityo nze sirina kutya okuggyako okuwa abantu baffe essuubi nti tujja kuwangula ne baba basazeewo tuddemu okulonda inshaallah naye engeri gye kituuseewo nga tuli eno emakka katwongere okusabira ensi yaffe etereere inshallah kuba nakaakati bannansi ababadde n'okubuusabuusa ndowooza mulabye effugabbi bwe tusobola n'okuyita eyo gye twandiyise nga twagala okufuna obwenkanya tujja kuwakanya ebyo ebikoleddwa tujja kusigalayo eyo abantu gye baatuteeka inshallah weebale nnyo weebalire ddala Buterevu nnyo embeera yo bw'etyo bweyimiridde sayidi zeeyo yonno ye mukulu kanso Erias Luyimbazi Nalukoola mu bigambo bye kansuubire osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako musajja ekyamazima agambye embeera yonna yonna yagiraba ng'engeri omusango gye gutambulamu nga ddala omusango bagutambuza mu mbeera ya kupapirira ekitegeeza nti ye yakiraba dda nti baalina already ekintu ekyabwe kye baali baagala okubeera nga mwanatu ate bayisaawo era n'agamba bino ebyatuseewo byonna byonna ekyamazima kyo yabadde abisuubira n'agamba era tebimunyeenyezaamu wadde yadde n'okumutiisaamu wadde n'akamu n'agamba n'abantu be nabo tebagenda maaso n'okubeera nga batya kubanga bino bigenda kuggwa era nga ajja kukomekkereza nga mu palamenti azeeyo mu bulambalamba abantu b'e Kawempe okuva olunaku olw'eggulo awo mukulu Erias Luyimbazi Nalukoola obuwanguzi bwe bwasaziddwamu si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu era bakambwe mukko kankuwe katambi kaabwe
nabo berenga ate obeera birako. Tugenda kumulonda bubi nnyo. Tebalangira emitwalo gyalinga ebiri simanyi ebigumu kanaana. Amulinde emitwalo 10. Wanjitaata. Amulindira emitwalo 10. Aleka luno tugenda kukalonda. Yati teyaliwo bateeke n'ennyonyi waggulu ku luno nga nnwanyi. Si buno bwali butula buno obulawuni. Tugenda kukalonda ate tugenda kulemerako ne munaatukuba emigogo amakomera matono. Gonna mu Uganda kalimu abasibe emitwalo 8 bayine be yayogedde eggulu. Emitwalo 8 kawe petule emitwalo 2 kawempe yokka abalonzi kati mutegeka amakomera nga fena tujjayo tujja gendayo. Ate nsaba abeesimbyewo tuleete abantu babiri Nambi ne Nalukoola kuba twagala kukuba Nambi akalulu ne Museveni gye yamuleeta e Kawempe amuzeeyo gye yamujja. Kati ate abalala ebibiina ebirala tebajja bagenda tusumbuwa tebajja kuba eno leesi tujagalamu abantu babiri webanga tugenda mu leesi baleete Nambi ne Nalukoola. Museveni naye obuzibu bwa Uganda bonna Museveni ekizibu kya Uganda n'okubonaabonako tubalina bwanna Uganda Museveni nkwegayiridde onoonya nkunoonya Museveni nkunoonya naawe onnoonya. Kale message jowa strong message jowa abantu ba Kawempe jempa abantu be Kawempe temusooka kukuma mipiira kubanga ye Museveni ye kyategese kukwata abanna Uganda. Musooke mukakkane mukko nga president bwagambye musooke tukakkane president waffe omulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agambye tusooke tukakkane waffe tubaye tusazeewo n'omulamuzi yennyini tumunoonye kati. Wanjitaata tubaye twagala kunoonya mulamuzi waali kuba byasaze tutubitegedde kunoonya mulamuzi era omulamuzi wonna asaze omusawo gwa Nalukoola onoonyezebwa. Abuterevu nnyo kansuubire ebigambo ebyo osobodde okubeera nga bw'otyo obyewulirirako ku Mukutujjika Media kwokyali. Nkusaba subscribinga gwe atannaba ku subscribinga naawe atannalikinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ate mwanatu nga ugimpeera like. Abo nno be balonzi ab'e Kawempe okuva amawulire lwe gabagudde mu matu nti omubaka waabwe gwe baalonda obuwanguzi bwe babusazizzaamu ekyamazima bali disappointed nga bw'okiwulira. Abamu ku bo bavuddeyo ne bategeeza nti ekyamazima ebyokulonda at least bigibwewo Nambi alangirirwe bulangirirwa bamuteeke mu palamenti ekyo nakyo kiggwe. Abalala ne bagamba bo ng'abalonzi abaalonda Nalukoola nti bakyaliwo nnyo nti era nekuba kutegeka kalulu nkya bakategeke basooke balabe we bagenda okulaga Nalukoola omukwano. Era bategeezezza nti luli Nalukoola yawangulira ku mutwalo gumu mu kanaana ku luno agenda kuyingira emitwalo nga 10 egy'abalonzi abagenda okubeera nga bamulonda. Kwegamba obwagazi bwa Nalukoola bweyongedde abantu bwongezi kubeera nga ate bamwagala. Kwegamba basazeewo bayimirire naye mu kano akaseera ke tumanyi nti si kangu ku sayidi eya Nalukoola. Abantu basazeewo bayimirire wamu naye era ng'ekyamazima bategeezezza nti bwe niwe kuba kuddamu kulonda bagenda kuddamu babeere nga bwe batyo balonda omuntu waabwe kubanga ne ku guli omulundi gwe baamulonda ate ku luno bagambye bagenda nakweyongeramu n'abatagenda kulonda ku luli ku luno bagenda kukyenyigiramu bagende balonde basobole okubeera nga butereevu bazaayo omukulu Nalukoola mu palamenti. Naye nga muge tufuna ye Nalukoola yamaze dda okubeera nga akola apiiru yataddeyo dda application ye wali ku Court of Appeal ng'asaba Court of Appeal ebeere nga etunula mu nsala ya kooti enkulu gye yasazeemu okubeera nga emusikambulayo oba ng'emugobaganya mu palamenti. Era essaawa yonna tujja kubeera nga tufuna ate ekiddako ku kiki Court of Appeal kyenaaba ekoze eki kyenaaba esazeewo. Naye nga waliwo n'enteekateeka ez'okubeera nga akalulu essaawa yonna kagenda kuddamu kabeere nga kategekebwa. Akalulu ka Kawempe North kagenda kuddamu kabeere nga mwanatu kategekebwa baddemu buto okubeera nga bakampeininga n'okulonda kubeere nga bwe kutyo akuddibwamu. Kakati gwe ng'omulabi njagala ogende mu comment section tubeere n'ensonga ezimu ze tubeera tukubaganyaako ebirowoozo. Gwe ngeri gy'otunuliramu ensonga zino olowooza ekyamazima singa akalulu kaddibwamu ku Nalukoola ne Nambi ani
agenda owuuta akalulu kano obuva. Genda mu comment section oberenga bwotyo otuwa endowooza yo. Mu reality ffenna tukimanyi nti Nalukoola ekyamazima musajja wa ddala era akalulu yakawangula mu mazima na bwenkanya, wadde waaliwo embooko, waaliwo okubeera nga bakuba abawagizi be baatulugunyizibwa babayisa mu mbeera etaali nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu, naye era kyeyoleka lwatu nti akalulu yakawangula mu mazima na bwenkanya. Naye we batuukidde okumusikambulayo mu Parliament, kyeyoleka lwatu nti era basobola okukola ekintu kyonna kye baagala okusobola okulaba nga akalulu akaluuzinga mu bufunze nga takawangula. Mu ngeri yonna gye bakozesezza okubeera nga bamusikambulayo mu Parliament, basobola okukozesa engeri y'emu akalulu ne kaddibwamu, Nalukoola n'akubibwa akalulu. Politics mumanyi bagamba, omuzungu agamba politics is a dirty game. Kitegeeza games ezikolebwa side eyo zibeera nkyamu nga nkyafu nnyo nga bw'okiwulira. So ekyo kyeraga lwatu nti era kisobola okukolebwa, Nalukoola n'ameggebwa akalulu. Negenda mu comment section gwe ng'omulabi obeere nga ompa endowooza yo. Singa akalulu kano kaddibwamu, osuubira ku Nnambi ne Nalukoola akalulu kano ani agenda okubeera nga bw'atyo akawuuta buva? Genda mu comment section bw'otyo obeere nga ompa endowooza yo. N'abalala batandise okubeera nga beemulugunya Kawempe North nga beebuuza ekyamazima kiki ddala nnyo ekiri e Kawempe North okubeera nga ababaka tebalwayo. Ababaka b'opposition bonna babajjayo bujja, mwalaba ebya Sseggirinya gye byaggweera, kati bye bizze ne ku Nalukoola. Abantu bali mu kwebuuza ddala kiki ennyo ekiri e Kawempe North ekireetera okubeera nga ababaka baayo buli agenda mu ntebe y'e Kawempe North tamalaayo bbanga ddene, either bamugjayo mu mbeera nga gye mwalaba ku Sseggirinya oba ne bamugjayo ku mbeera nga gye walabye ey'omukulu Nalukoola. Genda mu comment section naawe obeere nga otuteesa oba nga otuwa endowooza yo ku mawulire ago genva okulabika nga ate nkuwa. Nkusaba subscribe nga ggwe atannaba, naawe atannalikinga video, genda maaso bw'otyo obeere nga ate ogirayikinga. Ku mukutu Jika Media kw'obadde munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.